Yes, mu mawulire ge tuyinawo wetwogerera ng'obubbi obufumbekedde mu gavumenti ya NRM bwongedde okuleetera abakungu baayo bennyini ebizibu ebitakoma. Amabaati agabbibwa mu mwaka gwa 2023 lisiti twagikuwa era ngenda gikwongera. Waliwo abamu ku bakungu nga ne wetwogerera ensonga eno ekyabalondoola abamu ebaleetedde ebizibu mu byobufuzi byabwe, abalala batuuse n'okuteekebwa ku sanctions envumbo okubeera nga tebakyasobola kulinnya kigere kyabwe mugamu ku mawanga agabateekako envumbo nga bwe ngenda okutegeeza. Amabaati gano jjukira gabbibwa mu mwaka gwali 2023 era jjukira gwe azagoberera omukutu guno emboozi zino twazikolanga twagakuwa amawulire gonna okuva gye gaali gatambula. Agnes Nandutu y'omu ku bakungu ono nga yali state minister ow'ensonga za Kalamojja. Kyokka nga amabaati gano era gaali gagenda Kalamojja. Ono yakumpanya amabaati agasukka mu 2000 ye ng'omuntu n'agatwala gaali gagenda mu bitundu by'e Kalamojja ate nga ye minister. Mu kifo ky'okugatwala gagende gayamba abanaku e Kalamojja n'ageddiza n'agenda n'agakozesa ebibi agamu ne gatundibwa. Kigambibwa nti tegaali mabaati gokka kwaliko ebyobugagga ebirala ebyo byonna twabikuwa ate era ngenda kuddamu nkuwa olukalala. Kati we twogerera ensonga eno etandise okuddamu okubeera ng'ebayigga abamu tebakyayina mirembe abamu tebakyasobola n'okubeera nga bagenda mu bitundu bye bakiikirira. Agnes Nandutu ne twategeddeko ne mu NRM mwennyini alabika nga takyaliyo. We twogerera waliwo omusajja amanyiddwa nga MP John Musira. Ono nno nga akiikirira abantu ba Bubuulo East abamanyi bitundu bye Namisindwa constituency bagiyita Bubuulo East. Omusajja ono amanyiddwa nga John Musira we twogerera ng'ensonga aziyingiddemu kooti yamusamoninze dda era agenda kubanga agenda ku nsonga z'amabaati. Agnes Nandutu ge yakumpanya n'obuyambi obulala babadde babba amabaati gano b'ebyobugagga bino eby'eggwanga erya Uganda nga bagenda ne bayinvestinga mu mawanga ag'ebweru. Kati Agnes Nandutu n'abamu ku banne nga bogenda obbawulira baateekebwako envumbo bakye tuyita sanctions nga n'agamu ku mawanga ag'amaanyi gye bayinvestinga ssente zaabwe tebakyakkirizibwa kulinnyayo yadde ekigere kyabwe ate n'ebyobugagga bye baali bayinvestinga eyo tebakyasobola kugenda maaso nakubanga babikozesa. Kwabo nno kuliko ne Amos Lugoloobi. Ono mumanyi bulungi nnyo yali state minister ow'ensonga z'ebyensimbi. Ono yakaabira amaziga mu kooti oluvannyuma lw'okumuteeka mu kaguli ne bamusalira ogw'okubba amabaati n'ebyobugagga ebirala. Ono Amos Lugoloobi gwe mujjukira minisita yakwata amabaati n'agatwala n'agazimbisa ekiyumba ky'embuzi kyokka nga amabaati gaali gagenda Kalamojja kuyamba abantu. Kwaliko Maria Goretti Kitutu ono nga yali minister cabinet minister ow'ensonga z'e Kalamojja kati nga Agnes Nandutu ye muyambi we state minister. Bano ababiri babba amabaati agaali gasukka mu 10 agaali gasukka mu 1,200 bokka babiri bwe bati. Kakati omusajja ono amanyiddwa nga John Musira ono nno gye buvuddeko mu constituency gy'akiikirira ey'e Bubuulo East yafunye n'ebizibu abamu ku balonzi be bennyini katono bamugajambule era ensonga nga ziva ku bintu ebyekuusa ku bino mubbi yeetaba mu nsonga zino ate n'ekirala yalimba abantu b'e Bubuulo East bakiikirira ate nga wa NRM yabuzeko katono nnyo okubeera nga agajambulwa. Embeera bwetyo bwetambula ku bakungu. Kati ngenda kuwa nsonga ku nsonga wuliriza bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo laba ekigambo subscribe kikwateko kwata kaleka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo zemba nkuleetedde ate tubeere nga tutambula. Kinajjukirwa nti Agnes Nandutu we baamusimba mu maaso g'omulamuzi yajja asimayiringa wabula yakitegeera luvannyuma nti emisango gyaliko gya ddala era oluvannyuma lw'emisango gino gimusomera Agnes Nandutu taddangamu kufuna mirembe kuba n'ebifo byonna byabaddengamu takyabirimu kyokka ng'oggyeko n'ekyo omusango gukyagenda mu maaso. Kakati wuliriza bino nzije nkunnyonnyole bakungu ki era mbeera ki ebatuuseeko era bigenda kuggweerawa. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera. Wuliriza. The Anti-Corruption Court before Lady Justice Jane Okowa Kajuga is still proceeding with a case of dealing with suspected property and mismanagement of Karamoja iron sheets. The case against the former State Minister for Karamoja Affairs Agnes Nandutu. When the case resumed after prosecution closing its case, court found Agnes Nandutu with a case to answer in all the charges leveled against her. For court to find Agnes Nandutu with a case to answer based on the evidence presented by the prosecution, pinning the accused to have received 2,000 iron sheets from the Prime Minister's office situated in Namamve. Court also based on the evidence that the accused allegedly took police to her home, where the said iron sheets in question were recovered and later impounded as exhibits. The witnesses from this matter were from the Prime Minister's office, who pinned Agnes Nandutu to have received the iron sheets. Among them was Joshua Baho, a personal assistant to the former Minister Mary Goretti Kitutu. That a witness
may be nervous. Basing on this evidence, Judge Jenny Okwuo Kajuga found it very crucial to the case, being that he was close to the minister, his involvement in the distribution of the iron sheets, and knowing the origin of the iron sheets. Other witnesses included Godfrey Serimba, the Undersecretary from the Office of the Prime Minister. In giving the ruling, Judge Jenny Okwuo Kajuga was also of the view that, being that Agnes Nandutu attended the launch of the project for the distribution of the iron sheets and knew that there was no requisition made for the iron sheets, was sufficient evidence to prove that she was not entitled to the 2,000 iron sheets she received. The court further noted that even if the alleged iron sheets were not recovered from Nandutu's home, the evidence presented by the prosecution will still be sufficient to sustain the offences against her, with the above court found Agnes Nandutu with a case to answer. That a witness. Kakati enkumi n'enkumi z'amabaati ago gw'olabye n'emboozi gy'owulidde byaliwo ku nkomerero ey'omwaka gwa 2023 kumpi myaka ng'ebiri egijjudde egiyise. We twogereranga ensonga eno ekyagenda mu maaso n'okubanga eyigga abantu bano nkugambye omubaka akiikira abantu ba Bubuulo East mu Parliament bamusamoninze ku nsonga z'amabaati agabbibwa Agnes Nandutu. Wano nogenda kwebuuza bigatta bitya kugambye Agnes Nandutu ye yabba amabaati 2000 newankubadde teyali yekka era ku mukutu guno ogwa Redzone TV mu lutambi luno lwennyini ngenda kukusomera lisiti yonna nkubuulira abakungu ababba amabaati n'ebifo bye balimu ogenda kutya. Agnes Nandutu amabaati ge yabba baamusamoninga yagobwa kuwa minister baamuteekako sanctions. Kakati we twogerera ate biyingiziddwamu n'omusajja amanyiddwa nga John Musira, ono abantu baakiikirira gwe babadde bagenda okugajambula era ku mabaati agekuusa kwago Agnes Nandutu ge yabba. Nkugambye Agnes Nandutu ye ng'omuntu omu yabba amabaati agasukka mu 2,000 ye omuntu omu, naye ate nga tumanyiyo n'omukungu eyabba amabaati agasukka mu 1,000. Ogenda kutya obuyambi buno bwali bugenda mu bitundu by'e Karamojja kuyambako bantu beeyo abaali mu mbeera embi, wabula abakungu naddala bano abaali bavunaanyizibwa ate ku nsonga z'e Karamojja bo bennyini ne bakwata amabaati gano ne baba nga baagezza. Kati kituuse ku mukungu kyekiriwa nga sinakutwala ku kituuse ku mukungu ono gwe basamoninze nga naye we twogerera essaawa yonna yandigenda munda okwegatta ku banne abazze bakaabira mu kaguli ka kkooti olw'embeera ebadde batuukako. Njagala okuzzaako emabega. Eggwanga lyaleekaana wano ku Redzone TV twajja ne tukusomera lisiti zonna ez'abakungu ababba amabaati. Nandibadde nkukomezaawo olutambi olwo naye ngenda lujja tumalira obudde ngenda kuddira mu lisiti nga bwe yali abakungu n'ekifo kye kyalimu. Bw'oba ogenda mu comment section oteekemu ekigambo kyonna oba obanja amabaati oba obanja bwenkanya ensonga yonna yonna ng'eyeekuusa ku bino ngenda kukusomera buli mukungu n'ekifo kyalimu otegere mabaati genga position y'omuntu yabba amabaati weebuuze ddala gaali gagenda mukolera ki. Robinah Nabbanja nga ye Prime Minister yali omu ku abo era ngenda kukusomera olukalala ujja kumuwulira. Bwe baalaba guli gutyo ensi etandise okuleekaana ku Redzone amabaati bagasoma buli lunaku bakungu babbye amabaati. Robinah Nabbanja nga Prime Minister ne bakolagana ne gavumenti ne bakwata amabaati agaali gasigaddewo. Nkugambye amabaati gonna n'obuyambi byali bibalirirwamu obuwumbi 39 39 billion Ugandan shillings ze sente ezaali spendingiddwa ku bintu bino. Kati kigambibwa nti oluvannyuma lwa pressure eyali eteereddwawo, wuliriza, Nabbanja ng'ena ku mwezi 8 omwezi gwa January mwaka 2024 amabaati agawerera ddala 9,755 amabaati 9,755 ge mabaati Nabbanja ge ya distributinga nga bw'ogenda okulaba mu katambi nga gagenda kuyamba ba beneficiaries amaka 3,752. Kati kigambibwa nti amabaati agabbibwa gaali tegenkanankana kugamba amabaati ge baasindika gaali tegatuuka na mu half ey'amabaati agabbibwa. Kakati webaba nga amabaati ge baasindika gaali 9,755 97,555 iron sheets. Gana amabaati wegabanga ge gatwalibwa era ne gayamba amaka 3,752. Olowooza singa amabaati gali tegabbibwa Abakaramojja bandi badde bameka abandi badde baafuna ku mabaati ago. Nkugambye bwe balaba guli gutyo ne bakwata kaaga 9,755 ne baba nga bagatwala gabeere nga gabikka ekituli kiri. On Wednesday evening, around 3:30 p.m., Prime Minister Robinah Nabbanja, accompanied by the Minister for Karamoja Affairs, Agnes Nandutu, and Karamoja MPs, arrived at the OPM stores in Namamve to commence the distribution of iron sheets. It's my honor to flag off
iron sheets to Karamoja. A total of 97,553 iron seats were flagged off, intended for the benefits of reformed warriors and vulnerable people across all the 9 districts of Karamoja. And then I also wanted to inform the general public that the store of the office of the Prime Minister does not only have iron sheets for Karamoja. Many other ministries keep their iron sheets in the same store. I talked about this during the other time. It was not possible for people to understand. But now that the tempers of people are down, for me, I just decided to keep quiet. Because that time it was too hot. Everybody was a thief. While flagging off the iron seats at Namamve stores, the Prime Minister cautioned the distributors against mismanagement. We are directing that the district security committees who verified the beneficiaries and submitted their lists to the office of the Prime Minister should use the same list in the presence of members of Parliament, in the presence of elders, in the presence of army. The Prime Minister also refuted public claims suggesting that government officials had misappropriated all the iron seats from the stores. It's very unfortunate that during the time when investigations were on, there was no access to that store. And so Ugandans were fed on rumors that the iron sheets and the store was empty. I've seen a full store of iron sheets. Minister for Karamoja Affairs Agnes Nandutu commended the Prime Minister for ensuring that the people of Karamoja received this transformative package. Now, we want all the Karamojong warriors who are still holding guns to be able to bring back the guns and give back to the army, because government has got an alternative livelihood for them. Karamoja members of parliament welcomed the initiative, expressing their gratitude to the Prime Minister for the successful delivery of the iron seats. The President has guided, he has helped us to reorganize and actually particularly direct that the iron sheets. Kakati oyo yali January w'omwaka oguwedde ogwa 2024 Nabbanja n'abamu ku bakungu balabikako nga bali mu kubikka kituli batwala amabaati mu bitundu by'e Karamoja, amabaati agali gawerera ddala emitwalo 79 ng'akakodyo ak'okubikka ekituli kiri eky'amabaati agali gabbiddwa. Kakati wuliriza wetwogerera nga waliwo omubaka wa Parliament nga bwe nkugambye oyo ngenda mmuku ogenda kumutegeera ate era kigambibwa nti ono naye mu kubba amabaati ga Agnes Nandutu oba yamutuma oba ye yavuga emmotoka oba emmotoka ye yakozesebwa oba bujulizi ki bwagenda okuwa naye nga kooti emaze okubeera ng'emusamoninga ensonga z'amabaati tezinnaggwa. Kakati gwagoberera naddala gwe yagoberera omukutu guno gye buvuddeko nga tukuwa ebintu bino kakasanga wategeera bulungi nnyo kyekyali kitegeeza. Kati nga sinaba kubanga nkuwa ebituuse ku musajja ono njagala nsooke nkusomera lisiti ey'abakungu amabaati ababba amabaati ogenda kutya. Abakungu abamu temwabamanya. Kuliko ne Speaker wa Parliament era nga y'omu ku bantu ababba amabaati gano nga newe twogerera y'ensonga eya Sibya Ssaabakunzi w'ekibiina kya NUP amanyiddwa nga Habibu Buwembo. Habibu Buwembo oyo emirundi gyazzaasibwa nzize nganji kugamba wabula nga ogumu ku mirundi egyo gwe guno gwe yasembayo okusibwa entalo zo zowulira nti agugulana na Anita Amongo. Anita Amongo yamukwata n'amusiba olw'okwogera obwogezi n'okugamba eggwanga nti Anita Amongo yabba amabaati. Habibu Buwembo kyamutwaza emabega w'emitayimbwa okumalira ddala akabanga paka nakati omusango gukyaliyo newankubadde tebaagumusalira. Kakati njagala owulire naddala gwe atambula naffe lisiti ey'abakungu nkiriza ngikusomere. Ngenda kuwa omukungu n'ekifo mwali abamu babaka ba Parliament, abalala ba minister abajjuvu cabinet ministers, abalala ba state minister oba minister of state ababeezi. Kakati wuliriza olukalala luno kinajjukirwa nti bano bakungu baali bavunaanyizibwa butereevu ku kulaba nga abantu bafuna amabaati n'obuyambi obulala kyokka ate ne babukwata bo ne babweza kyokka nga already basajja na bakazi bagagga bali mu bifo eby'amaanyi bali mu bifo eby'ebbeeyi naye ate baali balaba ebyo tebibamala ne bakwata n'obuyambi obutono ne bugenda maaso n'okuba nga ate babweddiza. So abantu b'e Karamoja ne basigala nga bakyafeesinga embeera. Wuliriza mu kiwandiiko ekyafuluma ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwokuna omwaka 2023. Wuliriza bulungi nnyo njagala kubanga nkutwala mpola mpola. Ekiwandiiko kino kindaga list eno kuliko ba ministers 22, ababaka ba Parliament 30,
naye kyewunyisa tekwali mukungu yenna ng'ava mu kibiina kya NUP oba ekibiina kyonna ekiva ku ludda oluvuganya. Bonna abali ku lisiti eno tekwali wa independent, wabula bonna baali bakungu ate nga basajja n'abakazi b'amaanyi okuva mu kibiina ekya NRM. Ekiwandiiko kino kiriko lisiti y'aba ministers 22 ne ba MPs 30 nga basajja n'abakazi b'amaanyi mu NRM, wabula nga babba amabaati ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwokuna 2023 lwali lunaku lwa Sunday. Ekiwandiiko ekyafuluma nakikusomera naye njagala okkirize mbeere ng'ate nkikuddiramu. Amabaati agabbibwa ge tuli mu kugenda maaso n'okuba nga twogerako gakyabayigga abamu ku bakungu nga ne bwe twogerera n'ebifo byabwe abamu baatuuka n'okubeera nga babifiirwa, abalala n'ekifo ky'okujjanga omubaka wa parliament abamu ku bo baatuuka n'okubeera nga baakubwa mu kamyufu kaabwe. Kakati wuliriza, mubamu ku bakungu ab'amaanyi kwaliko ne vice president era nga bano bengenda okusomera baali bamaze n'okuba nga basamoningibwa era nga bagenda kunoonyerezebwako. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'okunoonyereza baali bamaze okusamoninga abantu bano era nga bagenda maaso n'okuba nga banoonyezebwa, bagenda kubeera investigated ku nsonga zino ez'amabaati agabbibwa. Nkugambye ba minister, cabinet ministers 22 muno nga mulimu ne vice president Jessica Alupo ono yabba amabaati. Baali bagenda kunoonyerezebwako n'abalala. Kati njagala kutwala mpola. Speaker wa parliament Nalongo Anita Amongo ya paka nakati akyalojja ekyokubba amabaati kubanga y'omu ku abo baakubwako sanctions. Takyasobola kulinnya mu ggwanga lya UK n'ebyobugagga bye ebiri eyo takyasobola bikwasaganya. Takyasobola kulinnya mu ggwanga lya America n'ebyobugagga bye yabba wano n'atwala eyo takyasobola kubeera ng'abikwasaganya ng'abiddukanya. Mu ggwanga lya United Arab Emirates nalyo ne likola ekintu kyekimu. Anita Amongo kyokka nga yakubiriza parliament. Robina Nabbanja gw'olabye nga ye yafulaginga off amabaati emitwalo 97 agagenda e Karamojja naye ali ku lisiti ey'abo bali bagenda okunoonyerezebwako. First Deputy Prime Minister and the Minister for East African Affairs ono nga simula Rebecca Kadaga yalabikira ku lisiti yaliwo akunoonyerezebwako. Third Deputy Prime Minister Rukia Isanga Nakadama mumumanyi bulungi nnyo ng'ate ye minister nga y'omu ku bakungu abali abamanyi era naye yali ku lisiti ey'okunoonyerezebwako. Minister w'ebyensimbi Matia Kasaija naye yali omu ku abo abali bagenda okunoonyerezebwako. Kakati wuliriza, waliwo ate lisiti gye njagala okukusomera ntukulukuta mpola obeere ng'ogitegeera bulungi nnyo nkubuulire buli omu n'amabaati ge yabba. Jessica Alupo Vice President, Anita Amongo Speaker wa Parliament, Robina Nabbanja Cabinet Prime Minister. Wano nno oyinza okugamba Cabinet ya Museveni yonna balabika babbi. Omusajja yatugamba akuleetedde cabinet y'abavubi. Kakati abavubi ulira kye baakola. Kugambye Jessica Alupo Vice President, Anita Amongo Speaker Parliament, Robina Nabbanja Prime Minister, Rebecca Kadaga First Deputy Prime Minister and the Minister for East African Affairs yabba amabaati. Rukia Isanga Nakadama Second Deputy Prime Minister and the Minister without portfolio yabba amabaati. Matia Kasaija Minister for Finance, Planning and Economic Development yabba amabaati. Ono mukungu yavunaanyizibwa ku nsonga z'ensimbi z'eggwanga kyokka nga mubbi. Judith Nabakooba Minister ow'ensonga za Lands, Housing and Urban Development, omukazi ono yabba amabaati naye mbiseera ebyo yali Minister wa ICT bwe mbaseerabidde. Minister ono Judith Nabakooba bwe twogera nga ayagala nakudda sinakwagala yafunye flaga ya NRM agenda kudda kwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala atukiikirira ffe ab'Emityana, wabula kigambibwa kyayinza obutakalabako. Era zino ensonga nja kukusaba gwawuliriza gisheyalinge zituuke ku bantu ku ground nti bano abajja gye muli nga basaba akalulu baliko question mark balina ebikolobero ABC twabiwulidde ku Red Zone TV. Mary Goretti Kitutu ye yali Minister ow'ensonga za Karamojja, Minister for Karamoja Affairs. Kyokka ate nabba amabaati agali gagenda okuyamba abakaramojja. Maria Goretti Kitutu simanyi oba omukyalo y'omu mujjukira y'omu ku baminisita oba ku bakungu abaaleetebwa mu kkooti era yalabwako nga n'okudduka kamera agidduka. Omukyalo ono yakaaba n'amaziga. Maria Goretti yeebikka ekireesu, oyo gw'olaba mu kifaananyi yeebikka ekireesu nga bamuleese mu kkooti era n'akaaba amaziga ng'alaba bali mu kumuswaza. Kyokka nga ye ekikolwa kye yakola ye ng'alaba kiryokke. Wuliriza. Dennis Hamson Obua ono Government Chief Whip yabba amabaati. Rose Lily Akero Minister for Ethics and Integrity yabba amabaati. Grace Kiyokinyi ono Minister for State Northern Uganda yabba amabaati. Naye wuliriza ngaye bonna bakungu mu government abaali balina bali supposed okubeera nga batwala ebintu bino biyambeko bwe baabitwala mu industrial area bwe baabitwala Namanve
bano ne bagamba guno mugano buli omu yajja ng'akukusa ow'amabaati 2,000 ng'atwala ow'amabaati omutwalo ng'atwala. Agnes Nandutu ono nga ye minisita omubeezi eyali amyuka Maria Goretti Kitutu, Minister of Karamoja Affairs, era Nandutu ono gwolaba eyajja yeesesasesa mu kooti oluvannyuma ne bimukyukira n'ategeera nti biri serious. Bannayuganda banyiivu, abasajja batidde okulaba nga bannayuganda babateekako ekibeera, leka tubasaddaakeyo tubasibe. Agnes Nandutu we twogerera ng'ensonga yo kwe tuli, era ngenda kukuleetera gwe basamoninze nga mmazeyo lisiti eno. Agnes Nandutu, Minister of State for Karamoja, yabba amabaati. Oyo yabba amabaati agasukka mu 2,000. Jennifer Namuyangu, Minister of State for Bunyoro, ono naye yabba amabaati. Amos Rugorobi, oyo Amos Rugorobi y'omu ku baminisita abasajja abaalabwako nga naye akaabira mu kooti eya anti-corruption court. Amos Rugorobi omusajja omukulu, musajja weeyo ekayunga, omusajja ono yakaaba amaziga nga bamuleese. Yali Minister of State for Finance and Planning, simanyi oba nakati akyali. Esther Anyakun, State Minister for Relief and Disaster Preparedness, ono naye yabba amabaati era ne wetwogerera bikyamuyigga. Alice Kaboyo, State Minister for Luwero stroke Rwenzori, ono yavunaanyizibwa ku nsonga za Greater Luwero ne Rwenzori, ono naye yabba amabaati. Bano bonna bakungu baalondebwa General Yoweri Kaguta Museveni mu bifo byabwe, era be bantu be yatugamba nti abeesize era abaleese mu gavumenti ye ey'abavubi. Abavubi bino bye baakola era bye bigenda maaso n'okuba nga bibayigga. Ne wetwogerera olunaku olwaleero amabaati ge babba agaali gababalirirwamu obuwumbi 39. Grace Mary Mugasa, State Minister for Public Service, yabba amabaati. Fred Bwino Kyakulaga, ono yali State Minister oba akyali State Minister for Agriculture ow'ebyobulimi, yabba amabaati. Moriku Kaduchu, State Minister for Primary Education, ono naye yabba amabaati. Henry Musasizi, State Minister for Finance in bracket General Duties, ono naye yabba amabaati. Aisha Sekindi, Minister of State for Water, ono mukyala Minister w'amazzi, yabba amabaati. Fred Byamukama, ono nga State Minister for Transport, yabba amabaati. Jacob both mumumanyi bulungi nnyo ono, Minister of State for Defense, omusajja w'ebyokwerinda, yabba amabaati. Obiga Kanya, ono mubaka mu Parliament, yakiikirira Terego East County mu bitundu bya Terego, ono yabba amabaati. Joabu Businje, mubaka mu Parliament yakiikirira Masindi Municipality, yabba amabaati. Wano tusina gwensoma nga wa NUP, sirina gwensoma nga wa opposition, wabula buli gwowulira nsoma wa NRM. Pius Wakabi, MP akiikirira Bugahya County mu bitundu bya Hoima, yabba amabaati. Stephen Asera, MP akiikirira Bugangazi East County side z'ekikuube, yabba amabaati. Jennifer Mbabazi, ono District Woman Representative owa Kagadi District, yabba amabaati. Akiki Asiimwe, District Woman Representative akiikirira Masindi District ng'omubaka omukyala, yabba amabaati. Kenneth Kiza, ono mubaka akiikirira Buyenje County era mu district y'e Masindi, naye yabba amabaati. Aled Akuguzibwe, mubaka akiikirira Buluuli County e Masindi, yabba amabaati. Jacob Karubanga, mubaka mu Parliament akiikirira Kibanda South Ekiryandongo, ono yabba amabaati. Barnabas Tinkasiimire, mumumanyi bulungi nnyo yaleekaana, MP Buyaga West Kagadi, yabba amabaati. Ono Tinkasiimire yabadde nga ayeekera NRM ate nga wa NRM, aleekaana nnyo mumumanyi naye nga naye mubbi, yabba amabaati. Era lisiti yafuluma ne bamuyisaako n'ekibaluwa kibakuntumye ne batandika n'okumunoonyerezaako. Harriet Businje, District Woman MP owa Hoima, ono naye yabba amabaati. David Karubanga, mubaka mu Parliament akiikirira Kigorobya County e Hoima, yabba amabaati. Noelin Kisembo, ono naye mukyala akiikirira District y'e Kibaale, yabba amabaati. Josephat Tumwesije, mubaka mu Parliament akiikirira Bugangazi South e Kakumiro, yabba amabaati. Emily Kugonza, MP akiikirira Buyanja East County e Kibaale, yabba amabaati. Linus Ngompek, ono mubaka mu Parliament akiikirira Kibanda North eri side ze Kiryandongo, yabba amabaati. Flora Natumanya, District Woman MP akiikirira Kikuube District, yabba amabaati. Eric Musana, mubaka mu Parliament akiikirira Buyaga East County e Kagadi, yabba amabaati. Joseph Ruyonga, ono akiikirira Hoima West Division mu Parliament. Helen Kahunde, akiikirira District y'e Kiryandongo ng'omubaka omukyala mu Parliament, yabba amabaati. Nora Bigirwa, ono naye akiikirira District y'e Buliisa ng'omubaka omukyala, yabba amabaati. Aisha Black Agaba, akiikirira Bugangayizi East
yabba amabaati. Dr. Patrick Isingoma Hoima East Division mu kibuga kye Hoima City yabba amabaati. Agnes Kirabo omubaka akiikirira abavubuka aba Central Region. Agnes Kirabo omuwala oyo mumumanyi yakiikirira abavubuka mu bitundu bya Central oba mu Buganda yabba amabaati. Francis Twino Mujuni mubaka mu parliament akiikirira Buhanguzi County Kikuube yabba amabaati. Julius Magara ono ye position ye lyanikiria naye nga naye yabba amabaati. Nyakato Asinance ono ndowooza yabadde ku ludda oluvuganya yekka. Nyakato Asinance naye mulabako wano. Paulo Omara akikirira Otuke County. Ruth Moldi Lametia ono naye position ye lyanikiria. Sise Namuju ono mubaka mumujjukira mu akikirira Lwengo. Sise Namuju omubaka omukyala akikirira Lwengo district ono naye yabba amabaati mumujjukira. Oyo namubagambako Sise Namuju kyokka nga ate Sise Namuju oyo era ye mubaka mu parliament eyalabikira ku listi ey'ababaka abaali beegabidde akawumbi akamu n'obukadde 7 okwali Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanye, Prosa Kampulira n'abalala. Kakati oyo mukyala ne mwezo saga teyali nnyo mu mawulire naye ezo saga kigambibwa okuba nti nazo alabika yazirimukko. Era Sise Namuju ozze ng'omulaba. Kyokka ku nsonga y'amabaati Sise Namuju y'omu ku abo abakwatibwa ne batwalibwa mu kkooti ensonga ne zitabuka. Kakati omusango oguvunaanibwa Agnes Nandutu ku mabaati ge Karamojja ge yabba agaali gasukka mu 2,000 wetwogera nga gutandise okubaako be guyigga era nga si birungi eri abantu abamu. Nakugambye wuliriza bulungi nnyo, njagala tugende empola. Omusajja oyo gwolaba bamuyita John Musira. John Musira ono mubaka mu parliament akiikirira abantu ba Bubuulo East. Bubuulo East constituency esangibwa Namisindwa. Nga sinnakuwa kkooti ngeri gye yamusamoninze na ku musango kina kiki ekiyinza okuba nga kimutuukako. Kati njagala osooka owulirize. Amawulire gafuluma ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini 2025 lwali lunaku lwakubiri nga John Musira akiikira abantu b'e Bubuulo East. Abalonzi be bennyini baamugajambula katono bamuleke ng'ali bulere nga kigambibwa nti omusajja ono ng'oggyeko ekyokubeera nti yali omu ku abo abamanyi ku kyokubba amabaati mbu ate ayina ne bye yabalimba ng'abalonzi ab'e Bubuulo. Era mutugo amawulire gano ngenda gakusomera. Bigambo bino si byange, bya mukutu ogumanyiddwa nga Daily Express ogwafulumya eggulire lino nga bagamba nti Bubuulo East MP John Musira was on Monday heckled by angry constituents during NRM joint campaign rallies in Namboko and Nabisisi sub-counties over what they described as a poor performance and broken promises. Abalonzi be abamusindika bennyini mu parliament baamulumba bubi nnyo nga bamulanga okubalimbalimba mbu n'obuta performinga bulungi mu parliament tanyega tavaamu kigambo. Era abalonzi be bennyini baamwambalira ne bagamba kakati gwe ssebo twagala kumanya kiki ky'otugasa. Yabalimba n'abalimba ebintu byali empty promises ate nti ne mu parliament talina kyabayamba. Ono nga ne mu kalulu ka 2026 ayagala kuddamu kumulonda. Kigambibwa okuba nti afeesinga akaseera akazibu oluvannyuma lw'abalonzi okumuteekako embeera ey'okwagala omuyiribya kyokka ng'ate waliwo n'abamwesimbyeko ab'amaanyi. Mbu abamwesimbyeko bano abamu bandibanga bali ku ludda luvuganya ate abasinga nga ba NRM naye ate nga babuzaabuza lwa nsonga nti mu bitundu ebyo obaoliawo NRM ayinza okuba nga w'amaanyi mu bitundu ebyo naye eyo si y'ensonga. Kuliko Enoka Kayemba, si Kayemba erinnya eggababula Kayemba, Amos Masibo, Wakama James ne Kawuka Stephen. Bano be beesimbye ku musajja ono era nga kigambibwa nti abalonzi baamukooye nnyo. Kakati ate bibadde bikyali bwe bityo ate ensonga z'omusango ogw'amabaati ate ne ziyingirawo. Kooti eya Anti-Corruption Court, kooti erwanyisa obuli bw'enguzi, yasamoninze omukulu amanyiddwa nga John Musira akiikira abantu b'e Bubuulo East. Wuliriza ekiwandiiko. The Anti-Corruption Court in Kampala has issued a witness summons against the Bubuulo East Member of Parliament John Musira to testify on behalf of former State Minister for Karamoja Affairs Agnes Nandutu in relation to the diversion of 2,000 iron sheets that were meant for underprivileged communities in Karamoja. Kooti erwanyisa obuli bw'enguzi Anti-Corruption Court mu kibuga Kampala yasindise kye tuyita witness summons eri omukulu amanyiddwa nga John Musira akiikira abantu ba Bubuulo East mu Parliament mbu ajje atestifyinge ku nsonga z'amabaati agabbibwa ku lwa Agnes Nandutu ng'ate ono yali State Minister
ow'ensonga za Karamoja yakumpanya amabaati agawerera ddala 2,000 n'okusoba agali gagenda okuyamba abanaku mu bitundu eby'e Karamoja. Kati John Musira yayitiddwa. The summons issued by the acting principal judge Lady Justice Jane Okuo Kajuga came after defense counsels John Narera and Evans Achienge told the court that Musira is one of their key witnesses to testify for Nandutu. Omusajja ono mbu alina kyamanyi era abamu ku baleese obujulizi buno kwabaddeko John Narera ne Evans Ochienge bano nga be bategeezezza omulamuzi akolanga acting principal judge amanyiddwa nga Lady Justice Jane Okuo Kajuga ne bamutegeeza omukulu John Musira omubaka akiikira abantu ba Bubulo East alina kyamanyi ku nsonga z'amabaati ajje wano abitebye. Wulira bwe bamugambye my lord omusajja amanyiddwa nga Ochienge Evans nga reportinga mu bigambo bibwati bwe yayogedde. My lord, we wish to update the court. Twagala okutegeeza court eno. We took out 2 witnesses summons. Twatekinze witness summons za mirundi 2. One witness has indicated he is sick and needs about 2 weeks to recover, while the other just responded and we did not get enough time to prepare. Banono bategezeza court kakati John Musira wano wabiyingiriddemu. The development forced the court to adjourn proceedings and direct that the remaining witnesses to appear on October 6th without fail. Bano be basamoninze abagenda ogenda maaso n'okubitebya babagambye balina okulabikako mu court ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja ogw'e10 awatali kulemererwa. Omukulu John Musira bamutegeezezza nti talina kulemererwa ne banne be bamusamoninze nabo tebateekeddwa kulemererwa okugenda okulumiriza omukyala amanyiddwa nga Agnes Nandutu oba okubitebya biki bye bamanyi ku nsonga z'amabaati gano agabbibwa. Earlier, the defense presented its 4th witness, Francis Loworth Okori, 65, a former assistant commissioner in charge of Karamoja programs at the office of the Prime Minister OPM. Kigambibwa nti omu kubamanyi ku kino owokuna amanyiddwa nga Francis Loworth Okori ow'emyaka 65 yali yakolanga assistant commissioner ow'ensonga za Karamoja mu office ya Nabbanja OPM, Office of the Prime Minister. Era omusajja ono ku myaka gye 65 bamusamoninze naye agende maaso n'okubanga abitebya. Okoli, who also served as the national coordinator of the Drylands project, recounted a strained relationship between the accused and her senior minister Mary Goreti Kitutu. Bino n'ensonga zaawanvuye dda kakati gwabadde tannamanya nsonga zigenda maaso ku nsonga z'amabaati. Jjukira twolekedde akalulu ka 2026. Kigambibwa nti abamu ku bakungu abaateekebwako sanctions nga ne Agnes Nandutu mw'omutadde Speaker wa Parliament Anita Amongo ebintu byabwe si birungi nnyo, ensonga zikyagenda maaso n'okuba nga ziwanvuwa. Ba Amos Rugoloobi bonna baateekebwako sanctions. Kati ate n'abataateekebwako sanctions we twogerera embeera etandise okuba nga ebayigga olw'amabaati obubaati ge babba agali gagenda e Karamoja ng'amabaati gano gaali gabalirirwamu obuwumbi 39 billion Ugandan shillings. Sente ezo zaali badde ziyamba mu bintu ebirala zagenda mu mabaati, kyokka amabaati agali gagenda okuyamba abakaramoja bagabba. Bwe balaba guli gutyo Nabbanja ne banne ne bakwatayo amabaati 9,700 agali gasigaddewo kwago ge baali babbye. Agasigala 9,700 ne bagakwata ne bagatwalira abantu b'e Karamoja embeera esobole okukenderamu obunkenge busobole okubakendeerako. Wabula kigambibwa nti newankubadde bagatwala emisango gyo gikyaliwo. Ekkooti y'ensi yonna bannayuganda bangi balabwako nga balipootinga ensonga eyo. Kyesimanyi oba ensonga eyo yaggwerawa oba egenda kuggwerawa, naye nga bannayuganda bangi balabikako nga balipootinga ensonga eyo. Kyokka nga wetwogerera abamu bakyali ku nvumbo. Sanctions lwa nsonga za kubba amabaati. Webale kubanga okyagoberera kansi gye tubeere nga tweyongerayo ne updates endala. Ngaz'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala.